Tuggussa Enssonga. Nange jendieno jewandeke keno. Munaye ebintu ebirimu ebyenkanya bibabwe biti. Kati nze nfuna amasimu n'abalala bantegeeza nga gwe bontegeezezza. N'abalala bangamba munaye ono mukyala agala kufumbirwa. Munaye kino negolooza eriyo omusajja yakubidde Hanifa nti njagala kuwasa. Ata ko kampani. Nedda tudde mazima. Nnyo era omukyala abagenda okufumbirwa Medi. Nze nkakasa ekintu eki Hanifa by the way bino byenjogera yamanya amazima. Era kyemmanye gyali naye yejjusa. Ndi musajja atasangika. Ndi musajja atasangika. Kitegeeza mukulu wange ndi musajja atasangika. Kitegeeza omuntu weva ku musajja amanya era nga ali sure nti ova mbwenzi. Isaac mu byoli sure byenkukakasa gwe musajja munnange. Naye Isaac akamukutireyo kano kamu Hanifa takyawa gye yava. Agenda kubbe kitegeeza. Anedda Justice muganda wange mu advisinga nti Hanifa takyawa gye yakola ki yava. Amanya Natukunda Joan, manager Biklala Property Services, mbanjulira estate ya Fempya elirungala kilomita zemu okuva ku kkubo, amasanyaze weegali, amazzi weegali, enguudo twazikoze wonna walabika bulungi. Okoyo obupangisa oyagala fuka Land Road, jangu weefunire ekyapa kyo ku $1,18,000 n'ekitundu zokka. Era woba otwagala tukwaniriza tubeera Kyengera ne mu town ku Itawa tubaniriza. Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. Tuggussa Enssonga. Nesobiro zinga tufanagano kire emijozi. Nange jendieno jewandeke keno wena kunesa kuba bitwala mukwano go bagutwala. Mwasuza mutya ku SB4 Media kwetuli Tuggussa Enssonga muzukulu wa Kabajja lera kukedde bukeezi nakwebazaako nakubuuzaako emirimu gy'okola. Wakedde ku mulimu lunaku lwa Sunday ngambya Sunday eno tunoonyeko ku Muko. Abadde mumbuuza mukaali kuki ne ngamba katugende tumunoonyeko ko musajja tumusanze mu weekend geera nga wola talina nnaku nze nno mbadde mmanyi musajja alina ennaku era nga ndi mukugamba naye Muko naye munnange tali ebintu babitutte wafunya bigula ababeere mu nnyumba ebintu ngenda bigaba era natandise n'okugabako. So gwali adeebuuza Muko ali ataga SB4 tuleetere ku Muko tuleetere atubuulira obuwulu bumutwalaganya butya. Tumuleese atutekamu ssente bye baziwa and Sons basanga ku Mukwana Arcade bakuleetera nobbo ebintu ebiri mu original omuli nga obutimba bw'ensiri, amasuuka, blankets, duvet covers, mattress protectors, emifaliso n'ebirala biringanga ebyo basanga ku Mukwana Arcade babayita baziwa and Sons. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels,
bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Muko oli otya? Ndi bulungi. Wasuze bulungi? Sirina buzibu bwonna. Sooka okubuuza ku batulaba. N'amaanyi gakendedde mu kompyuta we n'oyogera nga nkola. Mirembe. Sooka okulamusa ku batulaba. Amannya Muko Yiga Muhamad, anti mumanyirya Muko. Muko Yiga Muhamad. Sooka balamusako banaye nti muli mutya. Nze ndi bulungi eno, sina buzibu, sina stress yonna. Ekyamazima abasiraamu tugamba buli ewali ekibi ate wabaawo n'ekirungi. Ate wabeera ekirungi ate wabaawo ekibi. Ku yali mukyala wange Hanifa Namutebi bamuwasiza mbadde nkyayogera. Yali mukyala wange Hanifa Namutebi. Tuyinza okuba twasooka mu kibi kati ate ne wajjawo ekirungi. Era ngamba kimu nti alhamdulillah, Allah yeebale kubanga waliwo omuntu ogamba nti nkweyambuludde naye ate nga oluusi gw'omweyambuludde. Kakati Hanifa nyinza oba nze namweyambulula. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga. Onakwalo tuzze okutunuulira obuwuulwa buyitamu atya. Tufunye amasimu mangi nnyo, abakyala bamwetaaga. Bino nga byo biri serious. Tunabanyinaffe okuva e Saudi balinganga 15,000. Abawa ne Uganda, abava e Bugiri, abava e Fort, abava e Mbalala, wano mu Kampala, bangi bagamba omuntu mumumpe, Muko mumumpa mpase. Tulina tugenda kubako tutunuulira embeera z'obulamu bwagenda okubeera ng'ayitamu, atunyumize ku mboozi y'ekkomera gye yali n'ebirala biringanga ebyo mu kitundu kyaffe kino. Nga tugenda okutandika ekitundu kyaffe kino, waliwo azagoberera emboozi omukyala bamuyita Karo. Bamuyita Karo Masco, mukyala Karo Masco abeera eyo Boston. Yangambye SB4 Muko mumpeere ssente zino. Mudidi guno gugwo surprise yo mudidi ogwo yangambye nzikuwe neyanziza nnyo oba zikuyise mu mbeera eno. Oba onywamu katunda oba ogendako out. Omanyi waliyo ebifo wogenda abaana ne bakolako emikolo oba gy'oba ogenda eyo neyagambye akasente ko kakubeeremu. So nammwe mwenna by the way abali eyo Muko tuyinza okuba nga tuseka naye nga tumanyi nga alina pain. Tuyinza okuba nga tuseka akasente ke yamalira mu kwanjula, akasente kamalidde mu bino ebintu ng'ayinza okuba manyi ffe tubeera n'abantu nga naye omuntu ono bambi ng'ayinza okuba bambi nga nayinza okuli olumuzibula. So mukyala Kalo ky'okoze tweyanziza nnyo 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 era at least ko kuba kasente kawerako si mitwalo 10, si mitwalo 2, si mitwalo 3. So zisobola okumuyisa kale ne waba wiiki nga takola kuba yagambye nti ayinza okumala wiiki nnamba nga tokola wiiki 3 ku mulimu bampadde livu ya wiiki 3. Owummulemu tebanga bakugobye bugo nedda bakama bange ne nsooka okwebaza mukyala Masco neyanziza. Olabika omanyi obulumi omuntu bwabeeramu nga alimu eno embeera. Ekyamazima omuntu woba nga manyi nze saagala nnyo kulimba bw'oba nga bakakulekawo obeeramu ne pain, obeeramu n'obulumi newoba mugumu otya. Naye ekijjawo obulumi ekisooka tulina kwestressinga olina okweyagala notambuza obulamu kuba oba tokyadda mabega olina okukyakala
kyakala sirambukiza okukyakala nkyakala nyingi. Yes, kasita oba nga togenda kola biri haramu. So tokola biri haramu noonya yako ku kintu. Yo Allah yansaasira byagaana. Era bizibu bingi byenzize ndaba n'ebyo bye byagaana. So obulambo empitamu ndi bulungi. Muganda wange ndi bulungi. Just like one stress mweri. Naye nga ndi bulungi. Sirina buzibu bonna. So okuva twanona ebintu byaffe wadde munawuliza ku side eri. Side eri ekyamazima siddangamu kugiwuliza. Era nayo teddangamu kumpuliza. Ani fota kubeera nga okoledde kasimu? Wadde okuneebaza. Naye kuba yali badde ankubirako nanneebaza nti munnaye weebale gwe at least wali wantwala mu makubo matuufu naye onangwabulako bukwabuzi. Naye teyanneebaza. So olunaku luli wetwagenda okurunayo ebintu wekyawunzikibwa wawulira otya nga bakuletedde amahale kuba kyegagali gatusibye? Fine, nawulira bulungi wadde gaali tegaliiwo. Amanya amazima googerwa ng'ebintu ebyali bitegekeddwa singa amahali gaaliwo nago twali tugasangawo ku ntebe oba nago twali tumusangawo ng'ali redde ng'ayimiridde, naye amahali tegaaliwo era galabika gava wabweru awo wennyini mu bantu. Munnaabwe n'agamba nti nga muganda wange mwanyinanze namulabyeko ng'ali ku interview ye ng'ali kunze Fifida Queen ng'agamba nti famire eyo yali teyina na nsonga neegi egitwala ku poliisi nga waliwo ebintu by'omwana nga babirina. Kitegeeza baali omwana tebaagala muwa bintu bye kuba n'amahali gaali matono nnyo emitwalo 10. Era ye Fifi ng'agamba nti famire era ye mwanyinanze nga kyagezaako tangaaza ti yo nga famire yo nga yo yali enoonya byakwekwasa osanga alennyinako n'obusungu bwayo naye nga sayina musango gwansibya by the way. Teguliiwo wadde n'akamu n'akeddagala. So nadda eka mbeerayo pitambulamu bulungi si stressinga. So tutonde ku bangi abakujajinze abasinga bali ku side yo era abantu bakusaasidde byaddala na mukyala kalo oyo yensaasira entuufu gy'olina okusaasiramu omuntu. Omanyi mu Buganda wofiirwa bakuwa amabugo naye nga weebuuza mabugo gaaki akaseera kano gino twadisa amabugo kuba media ajja kufa nja kweta mabugo mugabo oba namwandu gwali bafunye ebiseera ebyo babaana be nga yafudde. Kana akaseera omuntu wafunira ekizibu mu bulamu olina okugamba anina ekyebiri kankimuwe, nina omutwalo kangu muwe kamutwaleko auto. So abantu bakujajinze abamu ne bagamba omusajja mukopi bino yakoze byaki. Abamu ku bantu abanjajinze oba sigenda baanukula bubi abula ngenda batangazaamu nga muno mwe mwabadde mukadde wange Sheikh Kasim yayogeddeko ku nsonga yange. Sheikh Kasim musajja wamaanyi wano mu ggwanga. Yes, musajja seka wamaanyi. Tenya nali ndiwuliddeko nabadde muwulirizaako ng'ayogera ng'agamba naye Medi n'omanya nti bagenda kwanjulira wajjajja wa muwala naawe n'okkiriza. Sheyi ensonga zino ekyamazima zaatandika teziri wajjajja wa muwala ate akadde mwe zaagendera wajjajja w'omuwala Sheyi nga newo bagoguma bugumi n'okkiriza kubanga ekyamazima ebbanga lyali liweddeyo nga sikyalina kyensobola kunnyonnyola bantu nti oba ate kaakati tebiriiyo oba ate kaakati kino. N'ekyokubiri bino byali tebisuubirwa kubanga nze nkugamba nti omuwala mu mwaka gwe namumiitingira gwe namala nga ndi ne relationship nga tomujja muze n'oba obuuziza ku baganda bange
nga tomujja muze kati ninyo lwaki omukolo gwagende wa jjajja tatwala omukolo wa jjajja taata ateekwa okuba eitha nga bamubbirako oba nga yawuliziganya ne muwala we kubanga ye taata yagamba ekyajjisa omukolo ewuwe muwala we yayina omuntu omulala ate n'alaba ate nga aleese omulala alabika n'amubuuza nti ate oli omwana yaseka busesi teyadda mu taata taata kwe yava n'agamba taata ng'omuntu omukulu n'agamba temujja kugukolera wano ng'agulaba gulimu akavuyo ku saidi y'omuwala era alabika n'akinyonyola ne ku maama maama ye n'agamba kigende mu maaso naye nga nze simanyi kikiri wakati awo naye nze nafunafunye information nti omukolo eno guvuddeyo guzze eno so mu kuwasa ku saidi y'abakyala baffe oba ku buko obayo n'emikwano nga nze wenagamba nti dadi wange mukwano gwange senga mukwano gwange mama nzayira omukyala mukwano gwange nina muko wange bahati kulya mayanja mukwano gwange gwa ku saidi eri walinayo emikwano ekyamazima mwana muwala kye yasooka okunkola kwe kumblokinga ku baganda be ate nga naawe mu butuufu nga oba otegeera okiraba kubanga baganda be bonna abali ewakaawo babuwala ate ba myaka gye kati nga tasobola kukkiriza kati nga wagamba nti nze toyogera na baganda bange abamutuufu ng'omuntu gwe nnyinako ennyo access yali mami ate nga mami yavuga kyayagala kakati nga sisobola kumala googera na baganda be so nobanga omukoyi wali oyogera naye yakuwa omukyala muko namulaba nakoolo lunaku era n'okunkubira essimu muko ankubira enkya mukolo nti muko nti wangi ntuuse wano bwe bayita ku 9 era twali ku mmotoka nga tuvagula bintu mu kibuga tubitwalayo babiparking abaawulira ekigambo ekyo beekangamu muko ali mu kubuuza waabwe sikitegedde muko yankubira essimu nga ngamba ntuuse wano nga ku 9 kiraga ki nti gyalaga takola ki tukoleke muko tugende mpola mpola omuko owa saidi eri nakubira omuko agenda okuwasa mwannyina amulagirire kubanga mwannyina ali takwata masimu aba ali mu saloon amulagirire omukolo we guli kisoboka so kyatukangamu ne tete tusanyo birowooza ate omukolo gwali gwankya olwo bikyuke ate bisobola kukyuka kisoboka tabanga omuko naye yali wamambatiira kyenategeerako muko taata yamuzaala muko taata ye yamuzaala naye nga tasobola kubanga kale taata yamuzaala nga tasobola kubanga tamanyi ng'asobola okuba nga tamanyi kale wajjajjaawe wajjajja wa Hanifa tanti engeri gye batagatta maama kisoboka kubanga ye oli bamuzaala walala ate noono bamuzaala walala so nobanga ku side tolina y'omukwano gwo okusobola kudisikasinga naye kuba ekyamazima tewaaliko abaaliyo baali baana babuwala ate ono engeri gye yalaba eri ewaka ate nga ye mukulu waabwe kati bambi nga baba closed era nabakubiranga gundi waba wali mu mumpeeko nabagamba temuddamu kwata simu ze ne waba bakubidde kati ne balowoozamu ne oda ya mukulu waabwe kwasinzira muko tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga muko abakyala bangi tulina bannyinaffe tusokere ku b'Saudi nina ab'Saudi abankubiddeko abawera nga 30 namuno messages mwe ziri ku WhatsApp bagamba bayi bamuyisizza bubi nze wendi ndi ready SB4 muko mumpe SB4 Media mumpe nina ne yankubidde samwenda gwacho nalemera ku simu nambuuza njogera ne Medi munaye mukulu wange nange bantawanya abakyala bantawanya nze ejjolo nagenze ku social media okwo ku simu ku biki ku apps zonna naye nga abakyala bulijjo tunonye namba ya WhatsApp bulijjo tukola bwe tuti
so kyengendo bategeeza abaana ab'obuwala abali eyo babakyala kubanga mulimu ab'obuwala abavubuka deni n'abakulu ate muno obusiraamu bwatukkiriza obbawasa ne waba wa myaka 4 tekirina buzibu kyensooka bagamba nti mu nsonga eno nabadde mutuufu era ekyokubiri abagamba nti yeweebudde nedda sineeweebuulako omuntu nga kyokola kyekituufu oba teweeweebudde omuntu nga kyokola nga kyekituufu oba tonneeweebuula abula okulabikirako mu kamera mweyo embeera nawalirizibwa kusinziira ku pain gye nali nina ndi musajja musiraamu nga sigenda kubaloga nti oba bafune ebizibu nedda neŋŋamba kino kyekigwana ate n'ekirungi nti abantu bafuniddemu ekyokuyiga bafuniddemu bakirabye nti kisoboka omuntu asobola okukola bw'ati n'afuna obwenkanya so abakyala bali eyo era mba nina ofuna omukyala okuwasa naye abakyala abannoonya bambi temulina kubanga Hanifa ekyo kyekisooka n'ekyokubiri Hanifa yammenya nnyo ne mu financial yazimalawo yamenya nnyo yali nga kasaanyi baby chips baby chaps baby burger kakati KFC cafe javazi so ne mu mbeera bwetyo ajja kimanyi tali bubi saagala kunstressinga bibiri kati namu akasente ojondekewo ate era nga nawe ondekedde pain yeeri nina eyankubiddeko Saudi nemugamba nange kati enfuuse eddiira connection fee mpereza emitwalo 10 abasirina tebannasasula kati gutwagaza ki oyandeke ekyo ekyamazima so kati ompadde olukusa okubeera nga nsunsulamu yes ate era n'obusiraamu bwatukkiriza nti bw'oba ogenda kusiima omanyi nasoma eddiini ni musajja agendera ku mateeka ga Allah oli ayinza okundabaawo n'amala gajajinga tojajinga by the way n'ekirala famire gyenvaamu akuba saagala gyogera mu mawulire ne famire gyenvaamu y'amaanyi e Kampala wano famire gyenvaamu y'amaanyi nze kyemmanyi ewaffe SB nga ntya Allah tuyinza oba teri mulenzi yali awasiza nga tayanjudde olina okubanga yes taliiwo kitegeeza omuntu yenna gw'ofuna oba olina okumwanjula yes bwekiri ono gwe wasookeddeko nekirala luli eri bayinza oba tebakiwulira bulungi mukadde wange ye yaŋŋambye mwogere amannya musajja mukulu emmenge eyo era y'omu ku baano na Hanifa bamuyita Alhaji Ahmad Amatovu yatwala Kyaddondo mu myuka wa Kabaka yaŋŋambye mbategeeze abakyala abaagala okunfumbirwa siri mukyamu baddembe omukubira era yaŋŋambye bankubire abantu balina ennamba yange bankubire era ajja kumperekera nina omukyala oba yavudde US ali mu nsi ezo yagambye ŋŋambira ku Medi erinnya tojja dyogera naye omukyala yenna gwaddamu okufuna ngenda mufandinga ku mukolo ngenda kuyimirira naye mu mbeera yonna tukole omukolo so alakyamanya akatamika najja kalaba yeyamye ekyo kintu nti mwagambye nti omukyala wuno mmufunye gwe ngenda okuwasa zankoneko obukonyi ngenda mufandinga omukolo nguteekemu akasente era yetegeke kuwerekera kubanga bo tugenda basunsula munaye ebintu ebirimu ebyenkanya biba bwe biti kati nze nfuna amasimu n'abalala bantegeeza nga gwe bontegeezezza n'abalala baŋŋamba munaye ono omukyala agala kufumbirwa munaye kino negolooza eriyo omusajja eyakubidde Hanifa nti njagala kuwasa ate akookampani nedda tudde mazima golooza eriyo omwami obaka nedda kale eyakubyeko mu famire y'aba Hanifa nti bannange ti mwami gundi nti bambi omwana oyo mumumpe
golooza yewe bamukubira bamugamba ki nga tuvudde ku ebyo no kansoke mpiseewo kano bangi babadde munkubira amasimu mumpereza message naye omukulu agambye tolina kujja ng'ogenda mu stressinga tolina kujja ng'ogenda mugamba ekyokunywa ku caayi ate kati ekyo tekiweddewo ale olina okuba muna akasente kale ez'ekikazi ezitandikirwako mulimu ebintu ebitukakatako omukulu akyebase teri mukuza mbu ate mpa sente z'ebyokunywera ku caayi no azokukya breakfast weeri nga ensonga zo zitegeera gwali eyo so omukunkubira ng'oyagala medi n'ekirala kinabadde ngenda okugamba nti teri byamuzannya obusiraamu bwatukkiriza ekisookera ddala okimanyi ng'osima omukyala bulungi bwe alina okubanga mulungi yes mpeza bano n'ebifaananyi omukyala alina kubanga mulungi then alinamu ku ddiini ddiini nga weeri okkiriza eddiini zonna oba bakyuka bakyuka si musiraamu yekka nti oba yes bakyuka anyway nga tuvuddeko kaawo ndakulaga ku bifaananyi by'omwoya muperezaako ebifaananyi bye tutuulire ku kkomera lyakuyisa litya ekkomera ekyamazima bwe bansiba kyannuma era nakaaba amaziga era Hanifa singa ndi musajja wa ttima singa naawe oli munda oba singa ngenda kukuteeka munda naye sirina mutima ogwo sigulina naye kyannuma nnyo 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 omukyalo okukola fayiro ng'agamba nakuba Hanifa Hanifa talipotingangako ne bwe namukuba talina gwe yanyumiza nti omusajja ankubye talina gwe yanyumiza atanyumize gwe ajje ku poliisi akunyumize nga ne gwabeera naye aganya omunyumiza wadde abaamukuza tewakomaoko mbu simanyi domestic violence banaye wali waka we baali banzaala woŋŋamba nti ate n'ekyokubiri nga nalina obujulizi ne nkugamba nga tonnakola fayiro nti nyina obujulizi abantu bano nga bampita nti toyogera so ebimu ku biyinza okundeeta obusungu nyenzizaayo n'omusango ogwo omukyalo oyo akolera ku poliisi y'e Buloba lwakuba simumanyi mannya naye naali googedde naye simumanyi mannya so omukyalo oyo nga buli kyenyoga nga toyogera bakutwale bakusibe naye nga bansibira ku ki gwe kyotamanyi olw'okuba bakuwadde $5,000 batunza ne muzeeyo ekisolo kye ne bamulimbalimba n'abawa $2,000 nga bo bamukakasa nti ono tugenda kumusiba agenda era kyova olaba fayiro yakolebwa kwolwo olunaku lwe banzija ku poliisi y'e Buloba statement baginkozesa wiri Hanifa yakola statement empapula bweziti nakola empapula 2 nga ntya Allah alekeraawo omukazi nagamba alekeraawo akitegeera ne bakola fayiro kwolwo lwennyini lwe bantwala lwennyini bagenda bakuba amasimu ewakiso gye bantwala era olwatuuka bwe omusajja n'abakubya typing n'abiteeka mu fayiro n'egenderawo ewa state sikirabangako kwolwo lwennyini lwensibwa fayiro n'ekolebwa statement zonna ne ziwandiikibwa fayiro n'egenderawo ewa state era ku makya abajja okunzija mu kkomera bajulizi mwenna mwajja fayiro yava wa state ate n'okugijjayo nno lwali eri naye n'okuyijjayo lwali lutalo okiraba naye nga mu budde obwo butu fayiro ekozesa otya obwangu n'egende wasi nga n'abasibe bonna be nasangayo beewuunya bonna beewuunya ne bagamba ono ye bamusomye agenda mu kkooti bamuleese jjo oba baali bakusibira dde ewalala baali babala nti ogende mu kkooti bakusalire yes paka kitalya baali baagala ngende mu kkooti at least omulamuzi ansindikeyo emyezi Allah n'atasobesa nteekateeka zaabwe kati kyaneewuunyisa nnyo muganda wange nze we nali mu kkomera bampita awo we muwulirira we bagambira nti omuko yazze ne jjajja ne Hanifa ne baganda b'omuko mu kafubo we batakkiriza bannamawulire twaliwo nga tobalengera yes abantu baali balengera bulengezi famire eyo we bampita ebigawo bye basooka okuŋŋamba munda
bane obama okutya naddala ng'oli mukomera bayinza n'okukkirizisa by'otaalikiriza we bampita nyina mukulu wange Ubaida Bukenya banange oyo omusajja oyo mumulaba Ubaida Bukenya nze ye taata wange ye maama yes omusajja oyo ye taata wange ye maama wange omusajja oyo anjagala nnyo 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 era kolwa anansonyiwa najeemera kye yaŋŋamba saakikola ne ŋŋamba ndi ku mazima leero ndi ku mazima leka tukole ki gye binaakoma onandeeteranga emmere n'endya naŋŋamba kale tulabe Allah kyonna kyanaakola ki munnaye banzijja mu kaduukulu kolwo lwe bantwala ewa Kiso nga tebannantwala basooka bampita mu kafubo era oyo omukyalo oyo yaleetera okukwata bannamawulire be bakwata ne babaggalira yaleetera n'okubagobawo mu kukuusibwa bannamawulire babasiba babasiba bannamawulire babasiba mukunsibaawo waffe nno yalimu mukunsibaawo mukunsiba olw'okuba abo abeebuloba baali balabye bakola bikyamu poliisi y'ebuloba balaba bye bakola bikyamu okugobawo bannamawulire olwedde omusibe mumulina munda ate bannamawulire mukwata baaki ate mukola kituufu poliisi ng'ekola kituufu ereka bannamawulire ne beetaaya ng'ewa Kiso bannamawulire beetaaya kubanga bakimanyi bali ku kituufu munaye bwe bampita mu kafubo nga nange Baida ali yamaze dde okuŋŋamba ebyokwogera kyagwa otuuka wali maama mwetondere ensonga eggwe ne mugamba we neetondera maama n'ebintu n'embireka abantu bajja kugamba ekitegeeza nze mbadde omuki mu maaso ga kamera lwaki maama kale ngenda mwetondera naye nga si mu maaso ga kamera ate we twatuuka eri mu kafubo maama n'akalambira kwemu ekitundu ng'omukazi oli ali ku fayiro ya muwa amagezi gwe kalambira kwemu ekitundu agikuwe oba si kyekyo mu musibe era omukazi yakiddamu n'akyogera mu kafubo oyo omusirikale maama ne bagamba ofukamire atwetondere mu maaso ga kamera zonna ezo eziri wano ate agambe n'okugamba ebintu tabibanja abiveeko ate ffe tumubanja ssente zaffe bane mulaba obutali bwenkanyi nfukamire netonde mu maaso ga kamera era ŋŋambe nti nze ebintu sibibanja ate bo bammanje miliyoni emu n'ekitundu nja gisasulanga mu mpolampola bane obwo buyaaye bunnanfuusi bukumpanya kiki nagaana nabagamba sisobola muleke ensonga zeeyongere gye zeeyongera era zaawunzika be bakyamu tula baweebwa amagezi mu bunnambiro ne bakola ekyo ekyali kisoboka nga tofudde ku guno omulundi baali bakusibyekokko baali bansibyeko naye nga byaffe byabavubuka va kukyakala ne bakwata ebyo bwe bityo mukomera muli batera otunyumiza nti mubaamu notuuka ne babuuza gwe bakusibidde ki mubaamu empi ne bakukuba ne bakozesa emirimu kyali kitya mwatu nagenda otuuka mukomera nagenda otuuka ewa Kiso wali wenzigiramu n'engatto okuyingira ng'abasibe bampita nga muko bamuleeta eno mumukyeka mwalimu abaakayingira n'agamba oyo n'omusajja yeka bamuleese gwa kubanja bintu bye muko bamuleeta eno omusajja n'atansibira gye bali era alina akantu ke yanteekamu awo nali munzekka mwe yansibira so teyakuteeka mu bali abali bakuyayanira ate ekiro ne musaba ne mugamba nteeka eri nga bampita jangu bamuleete n'atunyumize ne mugamba ntwale eri era nasula nabo n'obanyumiza ne mbanyumiza era nga owulira okuwabula kwabwe kwonna nga ekibonerezo ekyo kyekitono ku kye bagamba kye baalikoze omuwala namwe baganze naali musi nze naali mutemi nze naalikoze bwe nti nze naali bateze ne bbawe n'enkola bwe nti naalikoze bwe nti era abandaba mu ntendo obugumu nze ndi musajja mugumu nnyo era omukyala abaagenda okufumbirwa medi
nze nkakasa ekintu eki Hanifa by the way bino byenjogera yamanya amazima era kyemmanya gyali naye yejjusa ndi musajja atasangika ndi musajja atasangika kitegeeza mukulu wange ndi musajja atasangika kitegeeza omuntu bweva ku musajja amanya era nga ali sure nti ova mbwenzi nti era bakwebase kunaakuleka era nembeera we waka yaddanga nga nemmanya n'okumanya n'omuleka nemusonyiwa nenkireka kubanga nze Hanifa buli we yannyizanga naddala mu mbeera bwentu najjukiranga gye namujja kozi wamujja mu massage yes kati we najjukiranga gye namujja oluusi nga nzikakkana ate era okumanya nze ndi musajja nnyo nze saagoba Hanifa awo kakasiza byenjogera yegobayo saamugoba naye ekibi tekibulako kirungi tutunde ku birungi Hanifa yalina Hanifa naye alina ebirungi bye ebimu ku birungi bya Hanifa byalina era namwewuunya okalamuka mu kamera Hanifa tayombaka muntu mulamu era Isaac mu byoli shuwa byenkukakasa gwe musajja munnange naye Isaac akamukuutireyo kano kamu Hanifa takyawa gye yava agenda kudda ekitegeeza anedda just nze muganda wange mu advisinga nti Hanifa takyawa gye yakola ki kubanga ejjo temala yagataliko nfufu twabaddeko ne ba obbi ba Hanifa bwe bampisa ababukedde bagenza okumpita nga bafunye dda ba obbi ba Hanifa era nga boogera simanya babitaddemu nzisaagala omanyi mune kati sikyagala nange banyumiza bunyumiza nti byabadde bwe biti nga banyumiza ow'amawulire tya tugende batukusongeremu tutandike nti ono nono ate nga tabakyawanga era omulenzi yagambye nti oyo takyawa gye yava namuntu naye abenga akimanyi kati kyeŋŋamba Isaac nti munaye teweeyibaala sawa nnakomawo omanyi omuganda agamba ekiwola bakikwasa ngalo era ekyo kyekisanze omuntu nga yeesibye eddiba lyengo kubanga eba yafa ne bagibaagako eddiba tasobola kusemberera nnamu kati simanyi oba muto wange oba mukulu wange naye nga ayinza oba mukulu wange mukulu wange kyenkugamba mwolwo olugero kyenzigyamu nti eryo ddiba lyango era ekyo kiwola olina okikwasangalo buno obudde kuba tekigenda kukwoki naye waliwo wekijja okwokyeza nkyalo oyo takyawa gye yava so takweyibaaza adi n'eddakiika ebimu ku birungi bya Hanifa byobadde ombuuzaako Hanifa tayomba Hanifa ali silent era nga toli musajja mugezi era amagezi gange amangi gennina nze ndi musajja mugezi era abantu be baŋŋamba nti nawe oli musajja mugezi nze naaliyogedde ekigambo naye tujja kyogerera ebbali so akyogerera ku media ojja ogambira nti kituufu ono omusajja mugezi kusinziira omulimu kati wenjogera kino kati bba bamanyi obulungi bwe twakula bempangadde nabo bo baba bakifuna bulungi kukusinziira omulimu gwenkola mu kifo wenkolera abamanyi obulungi beewuunya engeri gye natuukawo yes birasa byogera muntu tumanya ne mukama wange ayinza okuba live naye ebirungi bya Hanifa tayomba nedda mu byempayira kyemmanya Hanifa ne bw'oba omugalulidde luyi tasobola kugalulira luyi Hanifa tasobola so ennaku zino abavuka balina eŋŋombo egamba gwehe nawe oyitambula otya tolisanga muwala alinga nze nalungibwa n'ennyimba baziyimba nze simanyanga ndimu omusiri gweffe n'emboga maama yampunda obuyimba bwe babuyimba ekyamazima abawala gye bali n'omwebakako n'ogamba nti siriddamu nga newe nyininyini mu mutima okimanyi nti oyinza obutamusanga yes gye bali naye era naffe abalenzi ababalabye tebakyalina kye batukakasa
kubanga mtegedde obadde ojja nti Hanifa ensonga ekyo ogamba owaaye kyala mulungi sijja mwanika mumpe ekisenge sigenda kireeta mumpewo naye nga mukyala mulungi era Isaac munange kati ye yamanyawo kati ye yamanyawo kati naye awo obujulizi naye era n'abamusinga bangi nenakyali wange n'abamusinga bangi era sinti n'alyogedde amannya g'omuwala ono ku mpewo naye amusinga kinawulikika kitya nedda ni musajja ateetiiririra amusinga nayina era sikiwa naye tomanya bya Allah nsobola okuddamu twana Hanifa adde mukyala era mbadde mwagala ate Hanifa mbadde muwa ekitiibwa era sina olunaku nali nvuddeyo kunyumya zino mboozi era nina ekyama kyange ne Hanifa kyekisobola kunyumya nga nenkinyumya Isaac atamuddira ameketa amanyo nga nenkyogera Isaac atamuddira ekyo nkimanyi nze na nnyina nejjajjawo lebeka takimanyi sinakulabika takimanyi abula akiteebereza nedda kiri kyamannyo nnyo era sigenda kyogera naye nayinako siri ono gwengenda okwogera siri sure oba yafumbibwa naye manyi kimu yakomawo Uganda nayinako omuwala baali bamuyita Swabula nkwogedde kuba nakwagala nnyo nga musufu yali yeddira Pologoma yali wampologoma enakaye nga Swabula waba yafumbirwa musanji munange tokitwala bubi naye nze naye byaffe byaggwa ddadde emyaka gyeze n'etaano naye kyamulojja sirimwerabira ku bwongo bwange era talinva ku mutima nti si kunva ku mutima nti kumulokeera nedda bintu ebimu byenzijukira nga bwe ngamba nti maama wange sirimwerabira siryerabira bwenti mbeera gye nayitamu ebyo kati bwe siryerabira Swabula ebimu era Allah nampa omuwala ng'alinga Swabula lwaki tetunonyeza ddala Swabula oyo gana Swabula ateeka okuba ayinza oba yafumbirwa naye Swabula yali mukazi n'ewaka beebuuza lwaki nayawukana ne Swabula naye ng'ebyanjawula ensonga mu bufunze ensonga ezimu kuzanjawula ne Swabula famire ye yali tenjagala nali muwaavu nnyo ebiseera nga bankyogere ntya kuba nali nanaakave okusula ewaka manye bavubuka yes ngaofunyeewo akazigo ko famire ye teyansiima ate by then Swabula yali alina ssente yali yakava ebweru kati ng'eka balaba ngenda kukama ate nga Swabula entegeera gye yali ategeeramu nakiraba ono boyfriend wano waka bano bazadde obudde bonna nva mu ngalo bano tebasobola kunva mu ngalo yakola decided ennungi yes mukadde ako nakirabanga kibi ate nkyawa ya Swabula yali ya kintu kikulu oli omwana oyinza okugamba ebintu yasoma bisome Swabula teyankola kusoma medi nkukyayi era teyandagaako mbeera abula nabiraba nzekka era Swabula bwe yawulira nti medi saagala mwana w'abendi kumusuula ku kyokya Swabula yalinnya ennyonyi n'agenda n'addayo mu bwakadaama era mu byenzijukira yankubira simu ng'ali ku airport n'enjula okugoba ennyonyi yankubira simu ng'ali ku airport mwabeerangawo ng'agoba ku by'okugenda already yaliyo naye ng'alagambye tagenda kuddayo nga tugenda sitolinga babiri ne kati challenge eno we yajja n'agamba kanzireyo naye nzijukira kimu yankubira simu ng'ali ku airport nti ngenze n'angamba Medi beera bulungi neeguma era Swabula twasigala era nali nasina smartphone nenjifuna nsobole okwogeranga naye era kwegamba teyankyawa kibwatukira nti amenye nnyo yakukyawa mu mpolampola tulaba ngambye nti entegeera ye ya kika kya waggulu nnyo era omusajja wabanga yafumbirwa omusajja eyamutwala yatwala zaabu omusajja yatwala Swabula yatwala zaabu omanyi abalaba bayinza okuddayo ne bajajinga tekitegeeza bulijjo anyuma ne mukazi wa Swabula nedda
bane nammwe mujjukireko mu bulamu gye muyise mulinayo abantu bamwe gogamba nti wadde nafumbira omusajja ono naye singa nafumbira omusajja oli wadde nga kadde ayagala akaddanyuma naye tomukigana kusinza byoba osanze mu maaso kati tuwasa bakyala baffe era ne tubaagala nga bwe tulina obbaagala naye just kiri kiba kyaliwo naye era ono wakola ebirungi okusinga oli era oli tosobola mulowooza ogamba ate ono asinga Swabula kubanga n'alinyumiza kuba ex bange bali abaasooka n'ekitegeeza Swabula ali abasinga obuntu bulamu byonna Swabula ali mukazi. Anyway, SB4 Media Tuggussa Enssonga Muko mbozi ye mugiwulidde tujja kubanga tumukyazaako mpolampola kubanga tulina otalo tugenzeemu awo kubeera ani addawo awo ani addawo ng'omanyidde okubeera n'omuntu mpozi ng'oyagala bwenzi ate nga ffe naddala nzi ate banaye ne kino kati kino kankiyiseewo lwakuba nti naye mwali mwetaaga mbuuze ku Hanifa kyemanyi musobola omufuna era asobola obbakiriza era ndi mu kumunoonyaako era enamba ngenda vaano nga ngikuwadde muli era abasajja bannange muleme kuddanga eyo mwerimberimbe oli naagala ogamba paku namba y'omukyala sikyagenda nagina twayawukana enamba y'omukazi g'oyagala eba mutwe ogirina mutwe kyogaa Hanifa ayinza oba talina namba yange girina era eri mutwe so nti nze kyembadde njagala okwogera Hanifa mpaako obujulizi nze senda bbali nga nina mukazi wange obakuomu nati dini yekiyisa mwekiriza bana anti kuli kuba kutongoza buno buba bwenzi sinatuusa nze sinatuusa kugattira oba ofunye mba nyina mukazi wange sawa zenviira ku mulimu era wenvaayo mbaka mpozi ffe famire yaffe baganda baffe tukolagana nnyo era we tuba tukyaliddeko jjajja waffe awo naggulu awo kati leero kanjogereko neeka ffe tusiguka naggulu era waffe butaka yes era ne bataata basinga amaka gaabwe gali awo naye we tukuŋŋaanira awo oba ssaawa 2 tuyinza ovaawo ku 7 naye era nkonfaminga nti mukwano ndi wa jjajja era owulira tonyumya buli waba ogenda omugamba nti ngenzeeko wano mba sirina ntambula ne bankomyawo eka kuba obudde bubaleeti bannange kuba ffenna tetwesula wala yes ekyo kyampaako obujulizi sitambula nti ate leero akubya amasimu era Hanifa kati nze mbabuulira ensonga gye mmanyi lwaki Hanifa yagenda nga taŋŋambye nakuŋŋamba yatuuka akadde n'awulira ng'aswala byakola yes naga n'omusajja mujoze nnyo oba ye n'atya naga omusajja ayinza okunkola kino naye era namugamba ku ssimu ne mugamba tolina kyobadde okola kyesimanyi tewali just nkutuna naye yatuuka akadde naga kituufu nkoze bingi n'asiba ebintu bye n'agenda nga simanyi jaswala buswazi ng'omuntu naga naye kankola eki kamuviire naye ebimu ku bye mumanyiko nejjo bali abavubuka bye bayogedde taba na musajja omu kugamba abakyanga mukwano gwange oyo taba na musajja omu naye tugenda munoonyaako omanyi ffe tetwagala kwekubira sayidi anti kyovula nkugambye era nze nkugambye nti wali badde omunoonyaako era munoonyaako naye atubuule omanyi tuyinza okubeera wano munaaye nga byonna byotugamba ate ye alina emboozi entuufu so Hanifa tukunoonyaako tukkirize tukumiitinga oba oli awo abantu bakusalidde omusango ate oba oyinza okuba oli awo nga nawe tolina musango naye kye tuba twewala kwe kutulimba n'otugamba nti kino ate nga kyali bwekiti so tugenda kukunoonyaako tufune ku sayidi yo n'oba okkiriza era gwali ku SB4 lindirira ekitundu kino Hanifa nga tumunoonyezzaako banaaba nga akkiriza tugenda kuba nga tumufuna mu maaso awo so webale kutukyalirako tusebe Mukama akugumye si byangu era gwe nawe naaliyo nga bali bakumenyeko ku mutima obanga lwebadako n'omuntu gw'oyagala kikubeera kizibu nnyo omuntu oyo okumwerabira era bangi bakola ensobi mu mbeera eyo n'agenda mu bufumbo naye nga omutima guli eri n'abeera mu nsonga z'obufumbo
nga alowooza ku muntu oli kyobala nti olumu omukyala azaala akaana akafaananya ate muntu mulala lwaki ebirowoozo byonna byonna bibeera wa muntu oli so tusaba Mukama akubeere nga kugumya abakunoonya munkubira amasimu tusunsulemu olina okujja ng'olaga nti waliwo omukyala namugambyeko ayagala kuwa muwala we kugambyeko oyo ali eyo mu nsi era ziri ali mu Europe eyo yagambye amalayo omuvubuka ndabira ddala myaka gya muwala wange ebirala simwogedde linnya naye nga okkiriza nga tukonekitinga mulaba ali eyo naye ali eyo amaze bulungi okusoma ye ali ready okuwa muwala we kitegeera naye abananga abebudulwa temukuba simu tetulina mafuta agenda kujjeeyo ate kubanona yeeyo ate bwe munaano tunabibanja tutya ate tuvugemu tugende buduudu waliwo abakukuba amasimu nze ndi eno musoke mutulekemu mmwe so tudi abesawudi tebatuleka naye gwe kuba esimu ng'onsaba medi ng'ekyekumi weekiri awo ndi kukati mufuuse bulooka ng'ekyekumi weekiri awo anyway ku SB4 abatuteekamu akasente agendayo wali ku Mukwana Arcade waziwa and Sons wefunye ebintu ebiri mu origino obule butimba bw'ensiri mattress protectors, duvet covers, mattress covers, mifaliso, curtains, bamitaziwa and Sons. Ate gwalewo yo mu Europe diaspora nga onoonya ekyokukola okwongerako kate ku income yo oba kuyingizaako wayindi online business era nga wala ku screen okwo kalangaako genda ku website eyo gisearchingeko ko obere nga toyingiza akasente emirimu gino yesu tugikola naye ate waliwo omulimu ng'otwabutuuza ku ssimu yo nobeera nga tosobola okuweererako ssente ebisingakaawo genda kunula ogundi ku website eyo obere nga tonoonyereza ebisingako awo nze muzukulu wa Kabajja mwana ali ku kamera Muko katukoleka ate naye abantu wabawadde essanyu wabayisiza mu wiiki nnamba nedda abantu bazibuka amaaso ate buli woba ku kituufu teweetiririra ate era omuntu okuyita ku buwanguzi bw'ekintu olina ofunamu challenge naye nafunye abasajja banja bankubiddeko nga bayita mu mbeera oba bayitako mu mbeera eyo era basanyufu era abasajja basanyufu kati kino kyakuyiga manyi buli kaseera waliwo ebintu ebingi ebijja nga tubibuusa amaaso sajja tetulina bwogerero obeera omukyala nakukolera ekintu n'osirika tulabye abamu bettingana abamu beerogaŋŋana n'osanga nga famire yawe tekolagana naye agundi naye ngaolimu biva mu nsonga za mukwano gwasa omukyala ekyange genda nonayo bintu wetuli n'amateeka gakkiriza gwe nawe nga oli mu mbeera eyo tukubyeko kasimu simu zaffe ziri ku screen wonna wofunira obuzibu nga waleetaze okugenda okunonayo ebintu kubanja bintu mu nsonga bwe zityo ffe weetuli tujja kujja tukubanjizeeko tesika oba osanga n'obuyayi bunaakendeera kati bajja babatya kati kati maama oba ssenga obaani okufumbiza omwana waabwe kati bajja sooka kumutegeka nga bwe baategekebwanga edda kati bazibuse so naawe gwe wenna nga oli eyo bakukudde transport oyo naakulimba nti n'atajja tujja kuteekawo ko kugundi eyo wemusindikidde transport ng'olina omukakafu nti message namusindikidde transport kajebe emitwalo ebiri kagobe emutwalo tujja mubanja tujja mukima teso tumukweterera ku mpaka manya abawala bayayi naakulimbalimba sindikira transport nzije n'atajja babikola bavuga otukubira ku kaso sindika twala bino bijja tunyumira nange bankulako transport wange sanuma sente ezo naye
nayo tutandise okubikola ebyo kuba kati abasajja naffe twerwanirire tojagenda ku poliisi nti nasindikidde transport ono bangamba omusango gwa Isaac okunzibako mukyala wange kwe gate nga binyongera busungu ngamba nti singa muggulako omusango nti simanyi nusu 3 simanyi nengamba bannaye nti oli aba yabadde muntu mukulu nti yeyetegeeredde owayo nusu 3 bakuwa nusu 3 Isaac n'afuluma kasago musinga anyway mwebale okubeera nga mutufollowinga ab'Saudi Arabia tubaagala nnyo bannyinaffe bamutufudde kino kyetuya tesco twakoze okunoonyereza nga ab'Saudi mufollowinga nnyo SB4 Media abaku TikTok mwebale okubeera nga mutufollowinga video ne muzongerayokko ensi n'emanya ate byebadde temanyi aba mu UK London tubaagala nnyo South Africa tubaagala nnyo n'ensi endala zitulaba mbere bulungi mwera Mafina banzijayo ku poliisi Mafina bazze ne banzijayo ebintu babimpadde entebe bazimpadde n'ettanka n'amahale gange era jatula sibabanja era obufumbo bufudde aneyambuludde mukazi aneyambuludde nampa ebintu byange ye mbebazizza bonna ne mama Fina inshallah tata mwange ayina omukazi omulungi amuleete ajja kumperekerako musajja wa Kabaka enaggulu ajja kumata matovu agambye yenna alina omukyalo omulungi amukubire